Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwebaza Yesu Kristo otusobozesa okugabanako emmere y'omwoyo ekigambo kye ekiseera kino, era n'okubeebazanga okubeerawo okuwuliriza ne tugabanako ffenna ekigambo kya Katonda. Ate oba oli awo naawe n'obaako ate gw'oweereza ekigambo kya Katonda ky'ofunye, kakibeere nga simu eno audio naye ng'okirina wadde okijje walala oba okisomye mu katabo oba owulidde kanisa naye n'obaako gw'ogabana naye. Ekintu ekyo kikulu nnyo, kubanga jjukira ng'oyo eyakubuulira ekigambo kya Katonda n'olokoka n'owaayo obulamu bwo, nga naye bw'ateetya kujja kukubuulira, naffe tetulina kutya, tulina okubaako gwe tubuulira, kubanga laba enkyukakyuka, laba ebibala n'amagoba bye tufunyeemu okuva lwe twalokoka, okuva lwe twakkiriza Yesu Kristo. Naye ate ebiseera bingi tetujjukira oyo eyaguma n'ajja n'atubuulira ekigambo kya Katonda n'atatya, kuba bangi ebiseera ebisinga batya okugabana ekigambo kya Katonda. Obeera ogamba gwe n'agamba ekigambo kya Katonda n'akitwala atya, ye talooze nti ebintu bye njogerako si bye biri ku mulembe oba si bye byetaaga okwogerwako. N'olw'ensonga eyo naffe tugume tubeeko ge tugabana naye ekigambo kya Katonda. Bw'oba owulidde ka audio n'okaweereza omulala, bw'oba owulidde enjiri gye babuulidde ku kanisa gy'osabira, n'obaako gw'obuulira wakiri ku ssimu oli ne wakkubirako n'omugamba munnaye ku kanisa leero nno baabuulidde ku kino, situme oba naawe gy'osabira baayogedde, oba kwegamba naye ayinza n'okubuulira ate kye yawulidde eyo kanisa ate gy'asabira, era oba ogabanya ekigambo kya Katonda, Katonda oba omuwadde obudde. Tujjukire ekyogerwa mu Matayo chapter yo 7 olunyiriri olw'13 n'olw'14 watugamba nti akakubo akagenda mu ggulu katono, n'abo abakazuula batono. N'olw'ensonga eyo bw'oba nga bwe tuba nga tusobodde okuzuula akakubo akagenda mu ggulu, muganda wange tobuuza nnyo bibuuzo ogambe gundi ye nga tali ku kkubo lino, gundi ye nga tasaba bw'ati. Ekituufu kiri nti Mwoyo Mutukuvu ayagala ggwe azudde akakubo okagoberere nga tekannaba kuggalwa, okagoberere nga tonnabuuza gundi ye nga tali ku kkubo eryo, gundi ye nga tali ku kkubo lino. Muganda wange nga simulabawo, gundi nga simulabawo. Dduka oyingire mu kakubo akatono nga tekannaba kuggalwa, ng'ekiseera kikyaliwo. Tujjukire akaseera ke tubeera ku nsi kuno emyaka mibale, naye ate ebiseera bye tunaamala mu bulamu obuddako bwa mirembe na mirembe. Tebuliko myaka gy'oyinza kubala, wabula ekiseera kyonna mirembe na mirembe. Naye obulamu obuddako tugenda kubeerawa? Ebifo biri bibiri byokka, okubeera mu ggulu mu kwesiima ne Mukama waffe Yesu Kristo, oba okubeera mu nnyanja ey'omuliro mu bulumi n'okukaaba nga Bayibuli wetugamba. Tujjukire Yesu Kristo mu ggulu ategese ebyambalo bingi ebyabo abawanguzi abagenda okubeera naye ku mbaga ey'obugole, ku mbaga ey'omwana gw'endiga, abo abawanguzi abagenda okuwangula sitaani n'ebikemo n'obutego bwonna mu nsi eno. Engoye nnyingi era ennungi ebyambalo Mukama byategese, naye ate tujjukire ebyambalo bingi era ku ebyo byategese mazima bigenda kusigala, tewagenda kubaawo abitwala. Olw'ensonga abatono bagenda genda, ebyambalo ategese bingi, naye waliwo ebyambalo ebijja okusigala nga birinda emibiri naye ng'abantu abo tebagenze mu ggulu. Kirungi nze naawe tubeere omu ku abo abagenda. Ensonga lwaki mpeereza obubaka buno mu audio, nze naawe tugende. Mukama waffe Yesu Kristo ayagala tumusinze mu mazima ne mu mwoyo. Okumusinza bangi basinza, naye abamusinza bayagala beba abamusinza mu mazima ne mu mwoyo. Mu mazima ne mu mwoyo. Okusinza nga tolaga muntu yenna.
wabula ng'olaga ye. Okusinza nga kyetwogera kamwa kikwatagana n'ekyo ekiri ku mitima gyaffe, ekiri ku mmeeme yaffe. Tujjukire ekitabo ky'obulamu gye kiri n'ekitabo eky'okufa gye kiri. Ekitabo eky'obulamu amannya gabeeramu. Bwe tuwa obulamu bwaffe Yesu Kristo, amannya gaffe gasangulwa mu kitabo eky'okufa ne gawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. Naye mu lugendo lwaffe mu nsi, buli lwe tutambula ne tuva ku kkubo ettuufu, amannya geesangulamu. Buli lwe tudda ku kkubo ettuufu ne twenenya, amannya ne gaddamu ne geewandiika mu kitabo eky'obulamu. Naye akaseera ako kanaatusanga mu ki? Kanaatusanga amannya geesanguddemu oba nga mwegali. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Amannya mangi agali mu kitabo eky'obulamu Mukama waffe Yesu Kristo agalesseemu olw'ekisa kye, olw'okwagala kwe. Ebiseera bingi tuwulidde Katonda abantu nga bamutadde mu bintu eby'omuzannyo, bannakatemba Katonda bamufudde kwegamba kintu kyakuzannyirako. Abalala banenya Katonda. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Embaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga, ekijjulo ekyo abategesi baamala dde okutegeka. Katonda kitaffe yamala okuwa Yesu Kristo olukusa ajjanone abagole be ekkanisa. Malayika agenda okufuuwa omulere mwetegefu, omulere agukutte agutadde kumpi n'omumwa, atunuulidde Mukama waffe Yesu Kristo amulinda mugamba nti essaawa. Ekiseera kyonna tube beetegefu. Bino ebiseera bye tuyitamu bye bimu ku biseera ebikyasinza obulungi eri oyo alina enkolagana ne Yesu Kristo, olw'ensonga ebipya ebyokumanya bingi, ebyokubikkulirwa. Mukama atadde omwoyo gwe ku nsi mungi nga bwe yayogera mu kitabo kya Joel chapter 2 olunyiriri olwa 28. Atadde omwoyo gwe ku nsi, amafuta nga bwe kitabangawo. Waliwo okubikkulirwa, okwezuula kungi. Bangi batandise okwawula omubiri n'omwoyo nga bakiwulira buwulizi munda mu bo enjawulo. Bangi batandise okukiwulirako mu bo nga ne waba atambula amanya kakati neetoloddwa Mwoyo Mutukuvu era muwulire ali ku nze. Ebyo ebintu biriwo bingi, weewaawo n'okusoomozebwa kungi, naye nga embeera yonna gy'oyitamu esobola okuba embeera ey'ekibi, nga waliwo ekibi ky'oyagala okuvaamu naye ng'oweesanga okizzeemu. Esobola okuba embeera ey'okubuusabuusa, esobola okuba embeera ey'obulwadde, esobola okuba embeera ey'emikwano kuleka, esobola okuba embeera ey'enkyukakyuka mu buweereza, naye ate embeera gy'obadde tosuubira. Okukkiriza nga kugezesebwa Katonda mu ngeri empya. Okukkiriza kwaffe nga kugezesebwa Katonda mu ngeri empya kyekiseera kino, naye nga embeera yonna eriwo, ekigendererwa kyayo Mukama waffe Yesu Kristo agenda gikozesa erinnya lye liweebwe ekitiibwa. Eyo yennyini embeera gy'oyitamu Mukama gy'ayagala okukozesa